nnyo Sandra Nabagala nawe atulaba ku BBS Final agoberera amawulire ejjotobadde nze Sulaiman Sebuggwawo era nga akadde kano nkoleza butereevu nga nsinzira wano e Makerere ku University abamanyi obulungi ku School of Law ate era ku Makerere University bannamateeka ab'enjawulo we bakuŋŋaanidde okuyisa ekiwandiiko nga balaga obumu eri munnaabwe Aaron Kiza eyakwatiddwa olunaku lw'eggulo ku kkooti y'amagye e Makindye. Kanegate ku Kanso George Musisi atuwulira enteekateeka yaabwe n'ebigivuddemu. Tubadde n'olukuŋŋaana n'olukiiko nga twogera ku ngeri gye tuyinza okutaasa muganda waffe eyasibiddwa mu ndowooza mu ngeri gye tulowooza nti emenya amateeka, era tusazeewo okukozesa embuga z'amateeka okulaba nga anunulwa okuva mikono. Tulowooza nti eddembe ery'obwewa mu ssemateeka lyalinyiriddwa. Tulowooza nti yakwatiddwa mu ngeri embi, tulowooza nti yakubiddwa, ate era tukimanyi nti yasingisiddwa omusango n'asalirwa ekibonerezo nga taweddwa mukisa kwewoozaako. Si nsonga musango ki oba kiki kyokoze, ssemateeka egamba omuntu yena alina okwewoozaako. So tusazeewo tukozese embuga z'amateeka ze zimu okulaba nga tusazaamu ebyayisiddwawo, ate era nga tusabe ne kkooti emuyimbule. Kanso, abantu bangi bazze nga beemulugunya ku kkooti y'amagye eno n'engeri y'abantu babulijjo gye bagenda okuba nga buli kaseera omuwendo gwengera ku linnya gw'abantu babulijjo abawozebwa mu kkooti eno. Obunafu buliwa, kiva ku ki? Tuyina ensala ya kkooti ensukkulumu eyayimiriza ekiragiro kya kkooti etaputa ssemateeka eyali eragidde nti abantu bonna abatali bakwata mmundu tebavunaanibwa mu kkooti y'amagye. Era ekyo y'ensonga lwaki bakyakyekwasa okulaba nga abantu bakyabavunaana mu kkooti y'amagye. Naye tulina n'omusango omulala ogwasalwa ne gutajulirwa ne gutayimirizibwa era nga gulagira okuva mu kkooti etaputa ssemateeka era nga gulagira kkooti erekerawo okuwuliza emisango egitali mubakwata mmundu. Ensonga eyo tulowooza nti y'emu ku ezo ezirinyiriddwa, ate n'essiga eddamuzi oba kkooti ensukkulumu okulwawo okuwa ensala nakyo tulowooza nti kiba kyongera okulinyirira eddembe ly'abantu abo abavunaanibwa mu kkooti eyo. Abantu ba bulijjo bangi n'olunaku lw'eggulo badde bakuba Judge Advocate olube mu kkooti eno olw'obukwakulizo obw'enjawulo bw'ajja aleeta. Obuyinza bwe bukomawa? Judge Advocate munnamateeka wabula kkooti, era nga mu mateeka yalina obuyinza okuwabula kkooti mu ngeri gy'amateeka kubanga ye munnamateeka yekka aliko ku kkooti, era alina obuyinza obbalabula obba wabula oba obba w'amagezi ku ngeri gye bakwatamu ensonga z'amateeka. So ekikulu ekiriwo nti obutakkanya buli nti ayogere ye yennyini awe ebiragiro oba awe kkooti ewe ebiragiro, ekyo obutakkanya we buli. Naye nga oba oli awo abamu balowooza nti badde abaweera mabega bo kkooti nesigala ng'ewa biragiro mu kifo ky'okujja emmaaso ng'ate awe ebiragiro butereevu ng'alinga ye kkooti. So ndowooza obutakkanya we buli awo. Mwebale nnyo Kanso. Amina. Kale katwongere okulondola ensonga zino era buli kimu twongere ekikutuusaako mu mpeereza zaffe ezijja mu maaso awo naddala ku ssaawa emu amawulire egambuze ne ku ssaawa ennya amawulire ageesigika. Nze Sulaiman Sebuggwawo nkoze ne Ivan Mbaddi okutuusaako ebifaananyi. Kankulekere Sandra Nabagala akongereyo n'amawulire ejjotobadde. Kale weebale nnyo Sulaiman Sebuggwawo.